maaso gammwe musooke mwetegereze TV radio station zonna ze tuyita media mu Uganda bikibi ezibawa kubanga byonna bifu teri nsi yajja kuwambibwa abajjojuwamba ne babalekera ndi mufune information entuufu automatically bagenda bawa information enfu nkiddamu teri nsi yalumbibwa bagenda jiwamba nga abajiwambye bakwata sasi balina sete balina amaje ne bakkiriza bawa information enfu bonna bagenda bawa information enfu nga TV Mozilla radio station bikola ebintu bino so muri omugula esimu ya smartphone oteko data wo otandika okukola information entuufu ku social media kubanga TV radio station n'abakulu bazikulira bonna banyampi mu Uganda tebala kye batugamba buli kimu kyagwa kati njala tandika n'ekigwero gikyaleero era njala tegeeza buli muntu yenna kana kanomero kaleke ekigwero gikagenda buli muntu yenna ayina essuubi era ayagala okukola nina message njagala okukola mu kigwero gikyaleero ogiwulira bulungi nnyo naye nga sinatandika kigwero njala muntagingire yo seti baharwa tabasa mutano wakalege zisire muzeyizedde njala mutangire sali musale Muhoozi Kanyerupama, Janet Kembabazi, Kahindo Tafire, kare chezi kaihura, Machali Spira Mayiganja ojje ku video eno, njagala n'omusajja ayogerera amaje, ojje ku video eno. Gobaita Felix Kulaije nkwagala ku video eno, njagala media station zonna mu Uganda zijje, oba TV or radio station bere ku video eno. Neba MOP mwenna mbagala ku video eno. Buli muntu atuuka n'ekyokukola okimanyi. Eliya abantu nga tategedde nti live kweri jukira Facebook we Kampala bagikwatamu lutasobola kumanya nti kwendi ate kati tuli ku page 2 omulundi gumu eri enkadde nene empya kwe tuli so buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde tutandike video ya leero nga sinatandika wenvirako wano olwalire sawa zino mwanyina ffe gift n'ensima agenda kubeera ku ssaawa 4 zennyini ezakawunge 4 n'ekitundu so mwenna abanyumira olunyankole abagala information ekwata ku bugabe abagala information ekwata mu olunyankole ate njala mukibeereko bulungi mutandika okuwuliza olunyankole mu lweviga mwana byayogera oli kubanga munyankole oli gino si munyampi tali muwadde omusaayi munyampi mwana munyankole so mwenna ku ssaawa 4 n'ekitundu mubeereko gift n'ensima agenda kubajjabo information mu lunyankole kirungi nnyo ne muyiga ennimi z'abantu bano ne mumanyi kibategeeza naki kye tulina okufunamu kubanga mwana muto alumirira ensi ye mu bawala bonna yavaayo n'agamba nti nze ngenda kikola so njagala okukubiriza abantu mwenna basobola okwogera ensonga zino oba oli mudaama oba oli muki ng'osobola okwogera ebyobufuzi n'okubulira ensonga naawe oveetu ku platform osobola okuwa ensonga zino era nja kukubaza nnyo mwana muwala gift n'ensimu okuba nti wakola omuti wajja n'obuvunaanyizibwa n'obuvumu n'oba nga osobola okuba abantu information mu lunyankole olutali mbituli olutali muwadde bitegese okusawanya n'ekitundu ajja kuba kwali era njagala obbawa omuzinzi nti omwana omugoberere ennyo buli lwajja amubeereko oba olunyankole tolumanyi luyige mpola ng'owuliza byayogera ekirungi ayogera mpola olulimi osobola oddukwata amangu n'ebigambo ennimi zino lunyoro lutoro lunyankole lukiga bw'oba oziwulidde tezaawukana nnyo ky'amaanyi lunyoro lutoro lunyankole lukiga tezaawukana nnyo ky'amaanyi tosobola kunga nti bw'owuliramu ng'oli ekigambo ky'olunyo tosobola kitegeera ekyolunyankole tosobola kitegeera ekyolutoro tosobola kitegeera n'ekineki osobola okubiwulira bulungi nnyo so njala muwulize ennimi zino bulungi nnyo muzitegeere bulungi nnyo so nno njala tutandika n'ekikula gikyaleero era nga ntandise bwenti Bannayuganda mwenna gye muwangaalira era ffenna ennyumba ze tuvaamu tuzaalibwa bazadde baffe ne batukuza era ne tusobola okuba nga buli omu alina ekiruubirira mu nsi era buli muntu yenna azaalibwa bw'amala okusoma obulungi oli oba tasomye ayagala kubeera bulungi nnyo naye mu kubeera obulungi kuno tusangamu ebisoomooza mu nsi muno byebiruwa tulina abantu be tubeera nabo mu nsi muno bo ng'omutima ogwabwe tegwagaliza nga ye bw'akulaba ng'ogenda waggulu agezaako nnyo kussa wansi yasobola okuyitawo ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nsi muno omuntu yenna abeerako omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe gwe nobona okotogwera omukisa gwa munno kiba kitegeeza nti omala bya mubulago olw'ensonga nti eyakusinze aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu so eno message njagala egere buli munnayuganda yenna ali mu kukola n'ayagala okwetuusaako oli kimu kyayagala okwetuusaako oba nga oyagala okubeera omuntu omunene mu nsi oba nga olina kyoyagala okwetuusaako si buli muntu akubirengawo n'akusekerera nti aba akwagala abamu wakusunga abala muno bwe bajja n'ompisa ez'obulogo n'agenda atole ensimbi lwakiri atonda akapala ak'omunda akuluge odde ku style oba ku size oba ku level kwali so njala bakubiriza muno omulanga ogutakungula bannayuganda bw'oba olina mission ng'era olina a bright future saagala nnyo otunuulira abantu abakulima empindi ku mabega abantu abatakwagaliza kubanga ensi gye twazaala oba ensi gye tuzaaliwa mu nsi mwe tuli si buli muntu nti agalize ya munno okubiika nedda oli omulaba nga akwesekerezaako naye nga makwekansaamu era ye aba ayagala mbe nga mufaanagana kati gwe tofa kwabo genda maaso n'ekyakuleeta okole buli kimu ekyakuleeta osobole okuba ng'okola ki ofuna obulamu obulamu obwa maaso
kubanga tukimanyi buli muntu mu nsi yandiyagadde okubanga omuntu oli niyo obuteebuuzo butambuza amazzi ekiro abala tebeebuuza asalawo genda kuloga gundi yakikola atya kubanga omuntu omwavu aba ayagala mwavu munne babere nga bali mu kirasi ye mukasitobo musoolo bako katono bwoti wava okulogwa wava okutta wava okuwalala wewava buli kimu ekikolo ekyettima kubanga womususseeko kati gwaliyo ng'okoze ensimbizo olina wooli wasoma ne banno baasirana ne gwayitamu ne bagana okwebuuza ku batandika okwogera ebigambo tofaayo genda maaso kubanga tojja kusanyusa buli omu eno ensi mwe twazwalwa ensaalwa kyekimu ku bye tutambula nabyo nti abatayagaliza bangi nnyo okulaba nti olina woolina okubeera so ekyo temukifaako era nga nyongereza kanyumera ako ak'ekigula lugi mu nsi muno bwe tuba tutambula nga tugenda mu ngendo oba otambudde kawungezi oba otambudde misana munnange tusanga obusirikolo obusozi wepo n'obuseerezi ne mu bintu bino bye tusangamu ngenda kiteeka mu ngeri ennyangu gye muyinza okitegeeramu nti buli oba otambula mu lugendo obeera n'ebikusoomooza bingi n'ebikusoomooza bino byonna tojja bigoberera kubanga tojja kumalako nabyo mu nsi bw'oba ogenda lugendo tusanga embwa mu kkubo embwa eziboggola embwa ezitaboggola ezikutunuulya ate ebika by'embwa bingi nnyo tulinamu obwa obulagayi tulinamu embwa zinnamaaso tulinamu embwa eza buli kika tulinamu n'embwa enkadde nga zo ziri awo ne bweboggola tesobola kugoberera kubanga tekyasobola kudduka naye ng'embwa zino zibeera n'obulwadde singeme okusingira ddala embwa eziri mu nsi zaffe ez'olukalu lwa Africa ezisinga obungi singeme zina obulwadde bwa rabies so embwa eno bwekuboggolera togitunuulira tolonda jjinja genda maaso n'olugendo kubanga bw'onoogenda ng'olonda amayinja okuba buli mbwa ekuboggolera togenda tuuka gy'olaga kubanga embwa ezimu zina rabies bw'eneekuluma ogenda kulwala eno message egenda buli omu gy'ali gwayagala okubanga ogenda n'obulamu bbaasi okubanga okulaakulana totunuulira buli mbwa ekuboggolera kuba embwa ezisinga obungi ndwadde za rabies bw'eneekuluma togenda kuwona ate ojja kumala obudde bungi nnyo ng'okasukira embwa ez'amayinja n'olwekyo va ku mbwa tambula genda otuuke gy'olaga mu budde okole byaba byakututte olyokodde ne bw'onodda ku mbwa ozikubira amayinja ojja kula kubanga buli embwa buli bweraba ekisikizo ky'omuntu ekitambula nga si kyayo ebegenda kiboggolera kitegeeza nti buli muntu gwe buli woba oli wabeera abayagala abeerewo naye bw'abanga taliiwo n'akulaba ng'otambula kiba kitegeeza agenda kwebuuza onalagawa lwaki akola kino nze lwaki si kikoze kitegeeza nti buli muntu alina omukisa gwe tambula n'omukisa gwo va kuba kuleekaanira kola bibyo temuddamu kubuuza gundi kubanga bw'oba olina ky'olina ng'omuntu akirina automatically agenda kukuloga bw'oba olina ofisi gy'olimu ng'oli tagiriimu automatically agenda kukuwalana bw'obanga olina ensimbi ng'otasobola zifuna automatically agenda kutandika ogenda mubbi mutemu yakola ate ebyo tobifaako genda mu maaso n'ekiriwo ye bw'alibeera ku ekyo ajja kutuuka ekiseera ategerewa waagwa ng'obudde bumugenzeeko ate gwe ng'oli ku levo ndala ekyo kibadde ekigwa lugi kyaleero era njala tumira mwenda abanyumira akanyumiro kano nti ekigwa lugi kyaleero kigendere mwenna abali mu kukola abaagala okuba nti mukulaakulana mu ngeri yonna esoboka muve mu bantu abalimu empindi ku mabega kubanga temujja kutuuka kubanga ne Yesu Kristo bwe yajja mu nsi muno tulokola yasanga ebizibu ebimu nti abantu bangi tebamukkiririzaamu okusinziira ddala n'egi yali asibuka era bamwe abamulyamu enkwe ne bamukomereza ku musaalaba n'afa n'alinnya nadda mu nnyumba ya kitaawe nakati gyali gy'atasuubira kudda ku nsi kubanga enkwe nnyingi ekyo ndoza mukitegedde muve ku bantu mukole birina batwala mu maaso ekigulalo gikyaliro kiwedde ntandise ne vidiyo eno njala mwotagingire owekitiibwa Professor Wavumundo yali nannyini WBS kati nga yenannyini Spear Motors njala mwotagingire owekitiibwa Gordon Wavumundo abere ku TV eno abere ku vidiyo eno mwetagako Ruth Nankabira mwetagako ku vidiyo eno Tarikana Kiza Besigye mwetaaga ku vidiyo eno Janet Museveni mwetaaga David Sejusa mwetaaga Muhoozi ndyoke ntandike ne vidiyo ya leero naye nga sinatandika vidiyo eno kubanga ekigwaro kikiwuleka tutandise vidiyo kubanga information enkambwe nnyo njala tandika n'omwogezi w'amagye mukulu Felix Kraije kuno manyi vidiyo eno bw'oto ogirabe kwoli nkulamusizza nnyo ssebo gye baleko gy'otuusaako engalo gwe mwogezi w'amagye essaawa zino aliwo nzijukirako nti mabegako ku katono ebbanga eritali ddene najja ne nkutegeeza nti essaawa yonna naye bagenda kukugjawo era saagala obuzibuze ng'afukaana bakubanga toli mulaalo tova mu famire ya Museveni era abakozesa bukozesa nga bw'alina okukozesa abalala n'amala n'akugjawo mukulu olwaleero ozze ku mawulire n'oyogera olu Japan ng'ensi ewulira mukulu Felix Kraije njala kutegeeza olina abaana ab'obuwala olina abaana ab'obulenzi
Ku social media kuno ekimpalanya ekinkubisa ekinvumisa ne government okunnoonya nga nenda bugisimu fungize lwakwogera mazima nga bagalina okuba nze sikweka bigambo byange n'ekirala information gyenfulumya teri muntu mulala nasobola gifulumya okugjako abo abatandise okufuna drones oba abatandise okufuna kyetuyita empuuna malugwezi w'amawulire abasigadde kyekisinga obbatawaanya kati mukulu Felix Kulayi njala kutegeeza olwaleero otegere bulungi nnyo omukyala eyavuddeyo oba eyavayo linalabikira ku mitimbagano gya social media nga atulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda okutuusa jjo bwe yazze ku kitebe kya National Unity Platform n'ayogera eri public njala kugamba mukulu Felix Kulayi omukyala oyo simulala omukyala ategera bulungi nnyo ekizibu kye mulina mu basajja mmwe engeri gye mwasoma diguli ez'omunkuubo ne ku Nassaloodi mulowooza musinga okutegeera bw'oteekako kombati eyo ezo nsimbi za muwa musolo omukyala oyo ensimbi zize era abasuubira nti amateeka gagenda mukola ki muyamba naye bw'ojja n'otandika okukola emboozi y'obugologoosi n'otandika okunyumya ng'eyavudde ku mwenge mukulu mba nkusaasidde oyagala kutugamba nti omukyala oyo yeetulugunya ne yeeyokya ne yeekuba embooko n'amala ne yeekozesa ne yeereepinga nzize nkyogera lunye okuva lwe natandika okujja ku social media kuno nti emize gya National Resistance Movement oba National Robbers Movement wepo n'ekibinja ky'abayeekera ekya NRA mwava mu nsiko nga muleepinga abakazi ekyokuleepinga abakazi mwakikolanga mu ngeri bbiri esooka yalinga yakwesanyusa engeri y'okubiri yali yakusaasaanyanga bulwadde obwa siriimu Felix Kulayi ndowooza ompulira emize gy'okuleepinga abakazi gyatandika dda mu nsiko mu 18 mwakikolanga okusaasaanya siriimu okuleeta trauma mu bakazi beeta mwe beetuge wepo n'okwesanyusa era abaana bangi be mwazaala mu nsiko mutamanyi mayitire gaabwe nga ne mukama oyoseretobusenontano wakalekeze mwali kati goba ovaayo ng'omukyala yavuddeyo omanyi si kyangu nnyo omukyala mu butonde bw'okuva mu public n'agamba nti bankwase oba bandeepinze sina kindi najjamu n'engoye n'akiraga public oyo omukyala muzira nnyo era mama wange njala okukusaba beera mugumu kati ensi ekumanyi wawooli era emanyi singa state ekola ensobi yonna ebeera oguddemu mwami Felix Kulayi ozze n'ogamba nti omukyala abantu bayogerako mu bapaladins. Let me tell you one thing, Mr. Felix Kulayi, stop fooling Ugandans. Statement gy'ozza okukola yo seri bagikuwandiikira by'ebitongole by'okwerinda in the rightful law and orders ezigavaninga amateeka mu Uganda kankusomese wadde olisimanyi jeno naye bajjena basinga obungi muli bipapula ate zino empapula za mule ezabukedde ez'omukinaana to the extent you can't analyze the law. Essaawa eyo omukyala abanga yavuddeyo n'ajja mu public n'ayogera nti yakwasibwa ebyokwerinda bamuleepinga ne bamukuba emiggo kyewandibadde okola nga professional soldier wandibadde olagira the special investigation unit okugenda ku kitebe kya National Unity Platform ebawe form ekwatagana ku mukyala oyo omukyala mufune mu mutwale omukyala akole statement egende omuwabi wa government agiweeko amagye kubanga abamukute badde b'amagye amagye ne police mukole okunoonyereza bwe mukola okunoonyereza mufune abantu omukyala ono bayogerako mubakwate mubateeke munda mumala bateeka munda muyite omukyala ono ne famire ye gy'amanyi omukyala mwepale kubanga mu nsi baleeta suspect babateeka mu kisenge ekirala noono avunaana bamuteeka mu kisenge ekirala mugabba n'abantu ani gw'omanyiko gwoga nti yakuleepinze omuntu yennyini avunaanaga nti oyo no be bandeepinze mu nsi emwanyi amateeka kuba mukirina okuba bapaledinga basuspect ono avunaana yomugamba kubano betuleese ani yakuleepinze oba ani yakkwata avunaana n'agamba nti oyo musaati bweti alina omuntu obweguti afaana bwati yankwata ne mubakwata mubateeka ku njegere ne mubatwala mu kkomera okunoonyeza ne kutandika era fayiro neggulibwawo kati mukulu olw'okuba empapula zammwe za Nassaloodi amateeka mugasoma kifuula negina okutiisatiisa tukimanyi nti okuva mu 18 mukwata abakazi mubareepinga n'abala mubala ebisiyaga wannavande ngamba mu safe office n'esinga obungi mu Uganda abasajja abaliyo bonna abakolayo 90% abasajja abakola mu safe house balwadde ba siriimu abala bali basiyaga ekintu kino mukikozesanga okutulugunya abantu n'okubenyiisa okuva mu byobufuzi kubanga omutukazi bamukwata n'omutuusa gogobulibisa maanyi afuna obuzibu ku mutima n'okumutiisatiisa obutadda mu kintu kino
abaana abasinga bali makomera mulemezaayo balina profile y'okubali ebisiyaga ku kifuba balina profile y'okubali epinga ku kifuba yensongola kimuganyo bajjayo kubanga mute bagenda ku exposing a public bagenda ku exposing a public kati mukulu njala kugamba bwembanga muzanyisa abantu temuzanyisa bana abantu bakyagula ba.com era reason being tusomyeko tunoonyereza tukola research kajira kugamba munsi engunjufu omuntu bwagamba nti gundi yankutte gundi yankoze kino nga bwe kubule procedure bwina okubeera naye kati mumudidde abasajja mubaleese mubapaledinze ku media yamwe ku national media yamwe sibakwate bali mu ngoye zaabwe za bulijjo ne mbateekaawo gwe noyogera byoyogera nti bano simanyi ABCD volongoto ekyo nemukikola nakyo kibadde kikyamu kati ekyewunyisa nodira suspect omukyala gwa complainingako ne mumuwa media ya Uganda inaze radio ne TV nezitira makolofuna omusana aneko ku expressing himself suspect omuntu bamuyita nti suspect kiba kitegeeza anoonyerezebwako ayina kubeera mu nkomyo mpaka ng'okunoonyereza kuwedde ne bazula talina musango ne baleka bamuta ne kati suspect mumuwadde ne media ayogere bige bitakwatagana okutiisatiisa kati njala kugamba kyogamba omubasajja bonna bali mu Uganda omukyalo ono yabadde musiru nnyo okwogera amanya g'abantu abo kyoga tabamanyi ekirala omukyalo ono mwamututto mukebera mwenga gavumenti mwamututto mukebera era fayiro ya medical report erirudda wateriiwo one mu science wa mu biology omukyala yenna bw'akwatibwa ne bamurepinga by force omusajja amurepinze DNA ye emusigalamu almost for about 1 year nga mweri mwakutto omukyala mutwala mu ddwaliro mukebera nga tebamukwata before je ku platform otandika okubuzaabuza abantu oyo musajja amurepinze waali omukubazaawo ne mwamututto mujja omukyala no mukebera ne mutwala n'omusajja oli mukebera mujja ko DNA kubanga oyo mukyala gwe baakwata DNA omusajja yamukwata mweri na kati ekyalimu yesokola kimwagala mutta kati gonodira suspect ne muwa media ayogere ne mudiro amaje mulese kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu paradinga abantu bamwe ne maloba paradinga ne mbabuza kati abasajja banzo otaddamu kulabikako ba suspect ne mbajja mu service kubanga mwine kimukola kikimukweka kuva di safe houses zamwe nga zikozezebwamu abantu batamanyiddwa kubanga ne safe house mu Uganda teziri mateeka okitegera kati firi kuskala ejje njagala okozesa omutogo bulungi nnyo kye tuyita investigations kitegeeza nti omuntu kubasuubira ompaledinga avunana gye nakibira nti yono no ne mubajjawo ne bata ne basiba okunonyeza okugenda maaso bwomuga nti omukyala bagenti bamurepinga naga nti gundi yandepinga mwamututte ne mukolako cross examination mu ddwaliro kubanga omukyala eyamukako omukwano ono omukyala DNA ey'omusajja ekyamulimu ejjamubeeramu almost for full year omusajja oli mwamugyeko DNA omukyala mwamugyeko mwagezi ne mujjako buli kimu ekyetaagisa okulaba nti mukola fomu eraga nti omukyala ono simukwate kulayije olina abaana b'obuwala olina abaana b'obulenzi kulayije bajja kukwatira omwana we bamusiyage kulayije bakujja kukwatira omwana w'obuwala bamurepinge bamale bamwene embwa oyogera ebyobusiru kubanga okyali mu ofiisi eyo girimu kaseera katono kulayije bajja kukwata omwana w'obuwala bamurepinga basajja nga 20 bamale bamuwembwa bajja kukwata omwana w'obulenzi bamusiyage bamale bamuwe ekintu ekirala kimusiyage olwokuba muli mu ofiisi bino byonna ebintu bimanyi tubitegeera bulungi n'amateeka tugamanyi nemwe ne muleeta engalabiza omusajja omukulu ojoyoga ebigambo bitakwatagana kati goli awo gamba serving officer general kimanyi nti omukyala bagamba nti bankutte bamutwala suspect waba wali yamukutte ne bamutwala bamujjako DNA n'omukyala bamujjako ne bamukebera mu bitundu by'ekyama by'ekikazi ne bamujjako samples ne bazimakinga n'oli omusajja gwe nti yamukutte automatically kyetuyita DNA test era bwe zikwatagana aba yamurepinze DNA medical report yamwe eriruddawa angazi brain is a monk toddanga mukujja ku media n'otandika okwogera ng'abasajja abamaze emyaka 7 nga tebeetaba mu kikolwa kya mukwano kubanga obwangu bwabwe buba tebukola negwe omusajja omufumba alina n'abaana n'ojja ku media n'otandika okulera embuka n'ebigambo eby'ekisiru ng'omuwala baamukuba bamuwamba n'abamuwamba abamanyi aboogedde goza mu Uganda tulimu abasajja bameka waki yagamba abo era ne badde ne baagala mumukwata guga yali musiru gwomanyi abaana bameka balepingiddwa mu struggle muno almost abaana 50% abaana banupa abawala bonna babalepingibwa abalala ne battibwa tabamanyi bali abaana abo bolenzi abasinga bonna banupa balenzi babasiyaga
ezo report muzisirikidde. Toddanga mukusirwaza gwanga, tumanya amateeka kyegamanyi, tumanyi kyebakola, tumanyi kyebayita medical report. Bwe muba temunnakebera mu kyalo oyo, temuddamu kujja ku media kulimba bantu. Kati video etandise wamma. Eyo Felix Kulaije mumaze. Mukwate kiro ne kalamu. Tutandise video entuufu. Nzize mbasomesa ekigambo kye bayita succession oba obusika. Ne mbagamba bannayuganda mutazuukuka tugenda kwolekera ekintu kye tuyita empire oba Tusi dynasty nga muloza nsaaga. Winchi ewedde n'abasomesa mwebabulya Muhoozi bani abagirimu na biki bigenda mu maaso mu Uganda muloza nti nsaaga. Ekigenda mu maaso mu Uganda mukimanyi eno thi birthday nga mumugiwulira mbo mazalibwa kabaga kakuza eno bagiyita succession launch oba kye tuyita okussaako omusika mu butongole Muhoozi nti asikire Museveni afuke eggwanga Uganda. Ekintu kino bakitaddemu obuwumbi 10 obwa Uganda. Kirimu obuwumbi 10 obwa Uganda. Yensonga lwaki bapasita bonna bennayogerako ekintu kino mwekineefaana ebire bitambula emisana. Yensonga lwaki mulabe ne family members bakojja bono omwana basituse bavudde ba Toyota. Yensonga lwaki mulabe afa ekinze n'Abanyarwanda bawere ekikulu bagire mu Rwanda Air mwe bali mu Uganda. Yensonga lwaki mulaba buli district eri crucial bataddeyo entujjo yono mvubukambo birthday. It's not a birthday. It's an official launch. Kuba kati wano jala balagako. Kino kibadde gundi. Kino kati kambalageko bulazi wano katono. Kino kibadde bwera. Buli wamba taddewo sent era ne pate. Kino kibadde bwera. Ekyo kiri bwera. Ne kiri across the country. Omuntu akirimu yeyo seri yennyini ne balambaluga hale. Naye mbalayirira. Bw'obanga osudde empiso mu kkutiya y'ebyoya, empisa eyo nzibu yakufuna ne mwoyo omwana mwali. Bannayuganda bangi nnyo okusinga empisa emu. Ate tuli mu kisiibo. Balamutolanga mbizi mu kiseera kya kisiibo. Tuli mu kisiibo. Waki otyoboledde biri Bannayuganda? Essaazi no Bannayuganda ffenna twagamba byobufuzi tuli basiraamu. Ate tuli mu kisiibo. Tosobola kulanga mbizi mu kiseera kya kisiibo. Balamu. Ogw'okulya gwasula waki wammese mu kita. Kati mukulu gyala nkubuulira olwaleero. Ekisookera ddala. Ne bw'ozinira ku mpiso oyo kyaliwo talina wagenda kudda era teri agenda kufuta ngenda fuga Uganda. Ekisooka ngenda kule mu information general agenda kutya. Ekyokubiri, buli muyimbi yenna kino nkikulabula ng'obudde bukyali. Kubanga labya abayimbi buli muyimbi yenna agenda okweta mu kuyimba ku gundi eyo ku Smile Birthday launch. Muganda agenda kubulira gaabo bagenda ku 5,000 ne kaliya yegenda kuba efudde. Nkiddamu. Bagenda ku 5,000 ogenda okuyimba kaliya yegenda kuba efudde. Nkiddamu. Omuyimbi yenna agenda okulinnya ku launch ya Muhoozi project. Kasita ogenda ku stage kamera nizikwata mu public ogenda kuba owedde. Kaliya music egenda kuba owedde. Kati nkulabula nga lina bugisi mufungize. Mwetunda ewa Jerusalemu sale. Industry ne mugitta. Mubadde mukyana opportunity egenda okuba ebivulu ebuli w'eggwanga wapone mu Kampala ne mu Uganda wantu wonna. Owalayi nkulayirira. Analabikira ku stage nga sima muve ku bali baka million kuba abafutu abategera. Naye omuyimbi yenna kasita onalabika ku platform ya Muhoozi mwe ogenda kuyimba. Nkulayirira ogenda kifuwa ng'okizza munda kaliyayo weekomye. Ekirala. Okumanya bana basajja tebaswala. Buli district ezisinga eziri crucial bazitaddemu launch eno si birthday. Muhoozi oyina emyaka 48. Kyogamba olwaliro soso kuza birthday oyina 48 years. Is it the first time for you to celebrate your birthday? Don't fool Ugandans. There is a hidden agenda that they are launching your presidential ambitions because anytime, anywhere, you want to repress your father, which is not easy. We are not stupid. We know we are against the Tusi dynasty. So now I'm telling all Ugandans, please be very careful. Whoever is going to attend that party or that function, make sure that the moment you get out of that function, go for medical check-up. Otherwise, baba manya abaganda mwagala nnyo okulya n'okwasaamirira bagenda bawo butwa mujja kuvaayo ng'emmere bakwadde emitwalo 2 nga weetaaga obukadde 150 okujjanja mu ngeri y'okusobola okuba ng'oliwo oli otegeera bulungi nnyo. Ekyo kyo kibategeezezzaako. Uganda yonna bagitaddemu pate naye bagaba bodaboda bazigabira mafuta full tanka yawawa n'emitwalo 2 ne bagaba ne t-shirt
okuba nti bakunganya abantu bano mu Kampala okuyingira bakutaddewo kwawere ne bagenda genda buli gombola ya Kampala nga bagaba t-shirt bagabirako n'emitwalo 3 nga n'emmere yabwerere ekyo mukirayo bulungi nnyo gwemba mwagala okutegeera ekintu kino njagala mubeere bulungi nnyo nga mulaba naye kubiriza bannayuganda mwenna bwe kibanga kwe kusalawo kwammwe ng'ensi omugisazewo mu kigabe agenda erugo kugenda gwokimanyi nti okubonaabona kwe tugenda otutandikira kw'abazzukulu bo nkiddamu anaagenda erugogo mbusimanyi ogenze mu birthday ya Muhoozi kimanyi nti okubonaabona kwe famire otugenda otutandikira kubanga bino tubibagamba temumanyi naye buli munnayuganda yenna amanyi nti oyagala ensi yo avoid that function otherwise you are going to face consequences emmere gye mugenda okulya nkiddamu egenda kuba essuwaani ya mitwalo 2 oba soda wa 200 oba wa 100 kijja kwetaagisa obukadde 100 ogenda okwejjanjaba ekinaava mu kulyako mulyankuzibwa nnyo mulinga emmese ensolima ekyo nkibagambye oli akimanyi nti abaganda mwagala nnyo ebyobwereere koza ki yagitadde mu Buganda Muhoozi muzaala Buganda waki tagitutte embala oba wabe kiruhura waki tagitutte n'agitola mu Buganda muzuukuse engalabi zammwe waki tagitutte mu state waki tagitutte egundi ewakitawo eri ekisozi ku faamu gyabba waki tagitutte lwakitula waki tagitutte ente waki tagitutte nakasero lwaki agitadde mu open space kati namwe abali banoonya golodi nga munoonya golodi musima empompogoma temukyanoonya golodi musima golodi waali wano nkibuli abali banoonya golodi nga musima ebinnya golodi waali abeereetedde temutagana abali bagala golodi nga musima empompogoma golodi azize ku ngulu mukoka amuleese message mugimanyi bulungi nnyo mwetereze bulungi nnyo bwe bubaka bwange bwaliro nengo omuyimbi yenna anaagenda kimanye nti kalya yeefudde anaagenda okulyankuzibwa ne soda kijja kwetaagisa obukadde 150 okwejjanjaba gozaki bakikoze mu Buganda era olakitandikidde mu Buganda oza lwaki birthday onaine emyaka 8 giri era celebrate nzeko birthday lwaki leero kubanga bagala kulonkinga succession obusika bwasikire ekitabo yosereka guta 7 mukitegedde bulungi kale no sagala baro isaawo kangende ku information entuufu eyandese kubanga na security alert wano linana y'abantu abali mu Uganda benjagala muzukuko obwongo bwammwe nendoza kantandike ne okay kantandike na kino eno message njagala engende mu ndaba MP ba Uganda mwendo boli wa NRM boli wa FDC boli wa NUP biwa njera mu please bulungi nnyo ekizibu temumanyi bukodyo bwamu yeekero ono era temumanyi nenda ba MP ndowoozo oba mwetaaga mu Windows update mukimanyi bulungi nnyo nti abaka ba parliament bukyanga yose yajja mu Uganda bangi bafudde obutonga buli ku parliament okutuusa olanya bwe yabulidde omwera ku parliament mutegeera ebirundi emekaji mwali mulabyeko ng'omukyalo okaddaga abadde mu parliament ngali mu kantini ya parliament bameka bajja n'emmere yawe nga parking mu container mu parliament kati kibabazanya akabadi kaakano munnange olwali teruliawo yoseri ngalagira Anita Mongi n'ebitongole by'okwerinda nti abantu beekengera nnyo okulya emmere ku parliament olw'okuba obutwa twagala tuzanye akabadi kamu naye akabadi kano nga tebannakazanya kansooke mbanyonyole njagala kubuuza okuva natandika okubuulira abantu obuto buli mu state house bannaddiini obutagendayo n'abantu ba bulijjo nalonga kyafumba emmere mu state house mwabagenda yaba SFC aba state agents ne bannaddiini mukyali emmere mu state house ne nalonga omulimu baagu mujjako takyakuba n'emmere gye baleeta tebakyagiya SFC state house workers n'abasirikale tebakyalira mu state house nalongo n'omulimu baagu mujjako takyafumba mmere kati gwe ŋŋamba otya bwebanga tebagira mu state house bagikolera ku gundi ku parliament mwoli emmere brain za monke mugenda kufa bajja batuga kati akakodyo kaakano Museveni yamugambye ndi twetaaga okuba nga tuyita mu kikolwa kye mukatwagala tuteekewo akabonero akalaga nti parliament wali butwa teekateeka okufumba oyita mu member parliament bonna balye naawe olye emmere osike bali balowooze nti media byeyogera byonna byampuna parliament emmere yayo nnungi nnyo tewali butwa kati munnange nga bateekateeka nga bafumba emmere Anita Mongi aleeta engalabi ne banne nga batula ng'abagabula nga balya suwaani baga nti tewali butwa mulye ako kabadde kanyeebwa kasenda bazaana kasenda baguzi mwagiridde bulungi nnyo mwebale naye mudde muli endala ya kantiini mudde muli endala ku kantiini kali kadde katego babateddewo akasenda bazaana nti bate ku parliament Anita Mongi yalire emirundi emeka gyabadde alya ku parliament I'm asking emirundi emeka gyabadde alya ku parliament bako bakataddewo kubasikiriza nti ku parliament emmere teri mbutwa naye ng'obuto we buli kino bakibazanye buzanyi bakibateerewo musobole okuba nga mukirabako naye ng'ekituufu kiri nti
akatowe kali akade kasenda bazana babalage nti wali katoko parliament mukomo mojirie mujja kuwaluka bajja bazika ekyo kyonki babuulira muzanya no munyarwanda yajja okuwamba ensi ya mwanga temukimanyi. Alright, manyi nti Yoseri yotudde kuno either family member wa Professor Gordon wava mono kwoli oba Professor Gordon wava mono kwoli kuno oba omuntu omulala ina kwoli. Njagala Professor Gordon wava mono olizo bakabuno bubokka security alert yijo njagala egende kuba kati ntandise video entuufu. Bannayuganda mukyajjukira nti Yoseti bahulwa tabasira mutwalo wa Karekezi nsi yali tamuzayize ensanga bisibe ali anti-Baganda, most especially those people who operates business in Buganda abakyalinawo ssente. Mu bantu abaali bakyalinawo ssente bajjawo Dr. Mulwana ne bamusikiza emboozi nagibanyumiza. Kati target eddako ya musajja mukulu Professor Gordon wava muno nanyini WBS yavaawo Paul ne Spear Motors. Mukulu tata wange kubanga nsinga myaka mukulu Professor Gordon wava muno. Abasajja bano bateekateeka okutta naye kiki ekikussa wulira bulungi nnyo. Professor Gordon wava muno empuuna malungu zange wepo n'ensolima zaagudde ku biwandiiko ebyamaze okusayinikibwa Yoseti bahulwa tabasira mutwalo wa Karekezi n'abiwaako ebitongole nga CMY ISO ne ESO okuba nti bakujjawo basobole okubanga batwala ebyobugagga byo kiki ekigenda okukussa ekyamangu ennyo. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri yatudde ne family ye ne bagamba nti beetaaga ettaka erya Equator wali webayita wa Kule Masaka manyi Equator weri mumanyiwo bulungi ekayabwe. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka ly'ekayabwe erya Equator mukimanyi bulungi nnyo nti hotel ne restaurant eziri awo eziri ekayabwe za mukulu omusajja omuganda eyattulula Gordon wava muno. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka lino ne family okuba nti bateekawo hotel gaggadde ez'omulembe zisobole okuba nga zibajjiramu ensimbi bo ne bazzukulu bwe basobole okweddiza ettaka nti basobola ddizaawo ng'omukulu Gordon wava muno waali. So no ekyo kimu ku bigenda okukosa bagenda kukola batya wulira emboozi. Yoseri yagambye nti omwami ono tugezezzaako mwanvuwaza naye agaanye. Tugenda kukola tutya okubanga tutwala ettaka lino. Njagala ne Sudiru Paleria muteeke mu video eno bulungi nnyo Sudiru yajje. Dr. wava muno Museveni ayagala kutwala bya bugagga bisinga obungi naye emain target bagala kutwala ettaka lya wali ekayabwe erya Equator bazimbewo hotel gaggadde yensonga lwaki bagala kutta nga bagala twala ettaka eryo bazimbewo hotel gaggadde kubanga bo balina omuyindi waabwe gwe bagala okuyita mu bagweta investor gwe bagala okuleeta abenga atwala ettaka erikozimawo hotel ennene. Jukira bulungi nti meeting eno yatudde mu bintu bino okukola ekintu kino yabaddemu Yoseti bahulwa tabasira mutano wa Karekezi Salimu Sare Janet Kembabazi Odrek Lwabwogo Karugire wepo Karugire yabadde omu ku babadde mu meeting eno ne bagamba nti tulina okukola ekisoboka okubanga tujjawo Gordon wava muno tusobole okubanga tutwala ettaka lye n'ebyobugagga ebirala by'alina olw'ensonga nti twamugezaako ko naye akyalimye. Bagenda kukola batya munnange nga sinagenda wala nnyo kulambula bigere mukulu Gordon wava muno njagala otandika okwetegereza nnyo bagagga banno abali mu Kampala naddala beefuula nti balina ensimbi muno we bagenda okuyita amangu okutuukako. Era ng'omu ku bo manyi otera okwogera ne bamuyita Sudiru Paleria. Ono Sudiru Paleria kimeza kya Museveni ba kibox omuterekeddwamu ensimbi z'omusolo eziri mu buwumbi bwa $. Sudiru Paleria ono yagenda okuleeta gwe bayita investor nga bamaze okujjawo alyoke atwala ettaka ly'ekayabwe lino balizimbeko hoteli gaggadde naye ng'era y'omu gwagenda okuguyitamu okubanga akunoonyerezaako n'okutuukirira okuba nti abako ebiga byayogera nga bugagga muno naye kinaddiriro ojja kitegeera kubanga y'omu ku bantu bemmanyi nti bo basobodde okuba nti ye soft target basobola okutuukirira okubanga boogera naawe engeri gye bagenda okufunamu. Engeri gye bagenda okufunamu ettaka lino n'okutwala ebibugagga bye bisinga obungi bagenda kikola batya wuliriza bulungi nnyo. Nga sinagenda eyo mujjukira nti omwami ono yali omu ku basajja abagagga togge oba fugge abalina ensimbi ze beekoledde. Muno yalina TV gye bayitanga wava muno broadcasting service mwayitanga WBS TV eyali esomesa n'okubuulirira abantu eno baagimuggyako ne bagiggala nga bakozesa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekyamuyigika omusolo vo omwange n'asobola okuba nga TV eno butongole bagitwala munnange bo nga bannannyini ensi. Muno mwe mwali Nairo Bank abatamanyi Nairo Bank eno yali banka ey'omukulu Gordon wava muno naye bagitwala ne bagijjawo. Ne bajjawo Spear Motor Football Club nayo ne bagimutwalako ne bagitwala. Kati essaazi no twogerera abaagala kutwala Spear Motor Assembly Plant eri wali ku luguudo era oludda ejjinja. Ngono okutuuka e Namboole nayo baagala gitwala.
ngeri ki bagenda okutandika mu kulumba mukama wange tata wange bwe batandika okusindikira mu musolo bakubuuze akana n'akataano ku nnyingiza n'ensaaza oponda ensasula yo ey'omusolo manya nti bakutandiseeko okunyonyogera ebigere sina kindi bw'onoogaana okuseka banaakuseka amatu n'amatama osobole okuseka naye nga mu kukusika okwo bajja kubasooka kuyita mu musolo guno nga bulijjo era bw'onoogaana ekyokuzzaako bakimanyi bulungi nnyo kuba bakoteza abantu bangi abakuli okumpi abagenda okutuukirira so ne bagenda kusooka kuyita mu kintu kya musolo bwe banaamalaawo bakusindikira batamanya ngamba mu ngeri yonna esobola basobole okuba nga bakuwa akatwa osobole okuba nga ovaawo batwala ettaka lyo so Professor Gordon wava muno erebadde security alert yo ndowooza ogifunye bajja gikutuusaako bulungi nnyo ng'era baganda bane badde bagenda obbajjawo ate tukimanyi bulungi nti gw'omu ku bantu abalwana bwezizingirire okuleeta yoseti bahabula tabasala mutano wa kalekezi nsi ereeta muzezedde nsanga bisire ng'oteeka ensimbi n'okusapootinga mutwalo 18 mpaka 86 naye asazeyo bakugjewo nga nina bwe gisimufungize ndowooza yoseri ku vidiyo kuno kwoli ngenze maaso oyowedde ngenze ku ndala njagala mutagingira kuno eyita minister wa security naye ng'ate musajja mponga byera musajja munyarwanda eyali MP wa Masaka naye ng'ate kati munyampi akolera gavumenti era gikoledde ebbanga ki Vincent bamulaga kisempijja njala tegeeza bana Uganda mwenda naddala baganda abali mu bitundu buli wammanga eyabalula esiridde mwekaabire wetwogerera nga Yoseto basira mutano wa kalekezi nsi ereeta muzezedde ensanga bisibe ettaka lisinga obungi erya Buganda lyeddiza era nga basenzaako abasajja n'abakazi abanyarwanda abajja n'obugugujjo bena temulimu mawolu kumbe bazze kusenga ku ttaka lino wetwogerera erimu ku ttaka erya mayiro 9 erya Buganda nga Ssaabasajja Kabaka yalina kuvunaanyizibwa ng'omukuumi waalyo lyawe wadda Yoseto basira mutano wa kalekezi ne famire ye mu bitundu biri wammanga era mu mutandika okulinda oliito nga baba bagobayo mutegere nti ettaka lino Vincent bamulanga kisempijja yali skota oba yali omunoonyeza ku ttaka lino era n'ebyapa ne babikola muno mwe muli ebitundu by'ebukakkata bw'obanga oli webukakkata ng'otandise okulaba abasaatuusi batandise okusaatukira ku ttaka kubagobako mumanyi nti erimu ettaka Vincent Sempijja lyawaayo 7 kuno kwe kuli ttaka ly'ebirinzi mwenna bannamasaka bali mu bitundu by'ebirinzi mutegere nti kasita muli abasaatuusi nga batandise okujja okusaatukira ku ttaka lyabwe nga babagobako oyo simula lyakikola Vincent bamulanga kisempijja ku Yoseto basira mutano wa kalekezi ng'ettaka amaze oddibawa kuliko mutemula mwenna abantu b'ebitundu by'e Masaka abali mu kintu bayita mutemula namwe mukimanye nti ettaka lyabwe abasaatuusi bajja kubanga nalyo ku ttaka lyebawaayo gwe kulinda kolinda bogabo mwe muli ettaka lino bawaayo okuba nti bana abasaatuusi bagenda kukolerako ebintu byagenda bagamba amataka gano gatudde mu bifo ebituufu ennyo ebiriko ebibira wepo n'ebisenyi bino wosobola okubanga okolera bizinesi wepo n'okwekwekayo okukola ebintu ebyetolodde ng'oyagala kufunamu ensimbi n'okuteeka ebintu ebikusifu ettaka lino essaazi lwe twogera ettaka lya Buganda naye nga bamanyi nti bakyusakyusa ebyapa kino kye kyaviiriddeko n'omusajja ono Katonda gwe yayise engeri gye yafuddemu teyategerekese bulungi nnyo ng'abadde mukozi mu Ministry of Lands gwe baggyeewo ku biseera bya Easter omwami ono njagala mubalaga ekifaananyi kye alindako wano waha gundi eno mwagire bulungi nnyo mwagirabye ono y'omu ku basajja abadde mu Ministry of Lands eyaggiddwawo ku biseera ebya amalya ga Easter n'aggibwawo olw'ensonga nti bantu abadde manyi ku bintu by'ettaka message eno eri bweti kubanga omwami ono y'omu ku bantu abadde batebagobera biragiro bya Museveni ne babbibane ku ttaka mu Ministry of Lands mu Uganda muno mwe muli n'omukyala Gumawodde Nyakasiki yazze mu kakiiko akabuliriza ku mivuyo gy'ettaka n'agamba nti nze sisobola kugenda ku biragiro bya mafiya ne Museveni kubanga ettaka libawaayo si ttuufu message eno etambula bati bagiwandiisa omwami ono bamuyita Lands Ministry Top Commissioner Grace Kagolo sudden death on Easter Sunday has left everyone in the government feeling alone and very frightened. He was overseeing the key government projects relating to land management and registration and documentation, including the 345 billions which the World Bank recently gave to Uganda to operations in the 21 newly established land ministry zone offices or branches. Omwami oyo bambi yattiddwa naye ng'ekisinga okwennyamiza ennyo mu mboozi eno lindako ogenda kiwulira wano kuba information ina nnyingi nnyo saagala mudduke lindako ogenda kiwulira wano bwe naba sikiina gya kibaleetera oluvannyuma olulala okay kiri ku ssimu ndala
Ekyenyamiza kyono musajja yavuze bulungi nnyo okuva e Kampala n'agenda mu maka ag'omukyalo gye yabadde agenda okuwumulya okunonako olukulu. Munnange n'ayingira mu nju bulungi nnyo bamukulisaayo, ndowooza kanyoka uli bakamuweredde ku mulimu ng'ajja. Bwe yagenze okuyingira mu nju n'agamba kansoke newumuzeemu, mukyala we n'agenda abeeko by'akola. Wano wazzeewo abagenyi abadde bamwetake waka, omukyala kwa kufuntuka gye yavudde ajjaniriza abagenyi. Era nga bulijjo abakyala bamanyi nti bwe balaba omugenyi gazze bamwaniriza era nga gwe badde bazze okulaba. Munnange n'abagamba kambayitire omukulu. Omukyala yagenze otuuka mu buliri nga bambi omwami zembu yagezi kunta naye ng'ekyamusse bw'abadde butwa obwamuweereddwa olw'ensonga nti abatamanya ngamba ababbi b'ettaka baakibadde mabega okuba nti bajjawo omukulu ono. Kiki ekiri mu ttaka lya Uganda? Muwulidde abafere gavumenti yayose eti bahabula tabasire mutano wa Karekyezi. Abasajja bano si babbi balwadde. Wulira bulungi nnyo. Essaawa zino bagamba nti bagenda kuwa baagala kuyisa ensimbi endala zibakuwa eddwaliro e Lubunye. Omusajja oba mukazi w'omusajja alina kampuni enfere bagiwe ensimbi endala okuddamu okuzimba eddwaliro e Lubunye ng'ate ziri ze baba wazaalaga luddawa. Omwami ono gwe bagamba nti nno ye nannyini kampuni eno era yatutte mmwanyi zaffe era ye nannyini kampuni eyabba essente ez'eddwaliro e Lubunye. Kati mulye byafaayo bye na biki byadiringa ne Museveni mulye bulungi. Ono mwami ya controlling accounts ne business za Museveni ezebbali ze mutamanyi kambi wasomere mu lufuutifuuti mujja biwulira. Museveni's offshore accounts managed by the Enrica Petit yoyo no. Offshore accounts zensimbi oba za accounts ebitavu by'abantu abagagga ebitamanyikiddwako mu recording nti webiri bi existing nga balina abantu ababi controllinga. Kati omwami kyalo ono Enrica Petit y'omu ku babbi abafere abaddukanya offshore accounts oba ebitavu bya Museveni ebitamanyikiddwako. The Firebrand or Italian investor Enrique Petit is managing Museveni's other shore bank accounts in Bahamas. Bakugambye nti omukyalo ono omuyitale eyita investor tanadde ekikumi ekigulira amagala eddiba. Omukyalo ono yaddukanya ebitavu bya Museveni naddala akawunti eziri mu bitundu ebirala by'ensi naddala okusingira ddala mu nsi gye bayita Bahamas. Enrica Petit managed Museveni's companies abroad, among which includes Bagambi. Omukyalo ono omwavu empyonga byoya ekifaananyi yatwala oba yavunaanyizibwa ku kampuni eziri ebweru wa Uganda eziddukanyizibwa ye ku lwayo Seeto Basiro mutano wa Karekyezi. Kampuni zino ze ziruwa mwe muli Finmed Design Consultant Limited oba Consultants Limited, mwe muli Medfin Engineering Limited, mwe muli Fineset General Contractors Limited. Kati company muziwulidde bulungi. Also Petit is the director and managing Museveni's accounts in the foreign business abroad. Kuliko Grandlays and Co Limited in UK, British Benonian Oil Gad Limited, kuliko Mediterranean Corporations Limited, kuliko IP Almento Limited, kuliko Bedford Power Equipments Co Limited. Museveni has shares in companies since 2009. Bakugambye nti companies zino zonna Museveni azivunaanyizibwako bitundu 10 okuva mu mwaka gwa 2009. Kati wulira ne bisesa. Enrique Petit was given trillions of shillings to start the construction of Lower Hospital in 2019 and again she has been rewarded a sole ownership of Uganda Coffee by forming a fictitious company which has no records of doing such business. Bakugambye nti omukyalo ono Enrica Petit yaweebwa obusiivu bw'ensimbi okuzimba eddwaliro ly'e Lubunye mu mwaka gwa 2019 ate era y'omuntu y'omu eyaweereddwa kontulakiti n'obwannannyini ku mmwanyi z'Abannayuganda zibe nga yazitunda wepo n'ozigula katale konna mu Uganda ne katale k'ensi yonna. Muwulire bulungi nnyo. Obuzibu bwavudde ludda wa? Obuzibu bwavudde ku company enzimbi eya local construction company which had agreed to provide building materials and building the hospitals sued the government for the non-payments through on work and ever been started on War Hospital. Local company has been waiting to start working but was not allowed to start the construction
so that it is sue the government. Aba mafia abalimu bagamba loko yawabira government y'omumpa beso tobasala mtono wakalekeze lokubati yabadde ewereza ebizimbi usibwa byonna no kwasaganiza ebintu byonna nti eruddenga ewaye ebintu bino nenga tasasulibwa bano mafia kudwaliro libowa ne bagamba nti loke ntugikwatiremu esobola okubandika ogulo omusawo ko government atera tufe tuddemu tusasule sente ezo munange eyo ye company gye mulowooza nti Museveni alina sente ate n'ekirala ettaka ly'eddwaliro ly'eribowa ttaka lya bwakabaka bwa Buganda oba ttaka lya family nenga family y'abalangira n'abambejja ekyapa temukiina kwegamba akajanja akakuumuusa gula ak'omugwanya kemwalowooza nti mugenda kumanyira buli kimu ettaka ly'eribowa si lyammwe naye mwabbalibbe ate kumwagala okuzimba eddwaliro nga mwazimba ery'ekiruddu ku ttaka ly'obwakabaka ne muzimba ery'ekawempe ku ttaka ly'obwannannyini okitegeera kati buli kimu mwagala kubba kibbe kati muna ebyo byonna mutegedde bulungi nnyo kati gyalagenda ku information endala gye mbadde mbawadde mulindeeko bulungi nnyo okay eyo ngimaze kati ngenze ku information endala njala mutagingire omukyala Ruth Nankabirwa Kiza Besigye Salimu Saragent Museveni David Sejjusa Muhoozi Kanyarugaba ntandise bwenti meeting eyatudde mu State House Entebbe nga yayitiddwa Yoseti Bahabura Tabasala mutano wa Kalekezi nga eyamugambye agiyite ye mukyala namba 4 Ruth Nankabirwa omukyala namba 4 wa Museveni era nga mulinamu abaana babiri mbugule bweddu lwakuba tasobola balagadde okuboogerako enaku zino ekimusirisizza talina nnyo byakkola olw'ensonga gye bamuteeka teri kasente okugyako okufumba omutwe gw'okubba bano mu meeting eno bakkiriziganyiza ebintu bino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo era mutegeere bulungi nnyo naye nga sinnagenda awo nkubiriza omulango gutakungula bannayuganda mwenna bali mu Uganda naddala mu Buganda bw'oba olina akasente essaawa zino genda ogule omunnyo ogule sabbuuni ogule omuceere ogule akawunga ogule ebijanjaalo ogule amafuta obiteeke mu nju oyo osirike bwekye nkiddamu nga sinagenda mu maaso bw'obanga oli munnayuganda ng'oli mu Uganda genda ogule otufuta otw'ettaano tuteeke mu nju genda ogule omunnyo oguteeke mu nju genda ogule sukali omuteeke mu nju genda ogule akawunga okateeke mu nju ogule n'omuceere oguteeke mu nju eno information gye ngenda obbawo essaawa zino bino ebituukawo saagala mugenda omusajja tiyatugamba kubanga kino kiba pulaninze okukola kakiddemu omulundi gusembayo munnayuganda yenna gy'oli mu Uganda eyakwawula esiidde bano tufugibwa babbi abajja okusaanyaawo bw'oba olinamu akasente sooka ogenda ogula otufuta kye tuyita kerosene oba parafini ogateeke mu nju osirike gula omuceere gula akawunga gula ebijanjaalo gula sabbuuni omuteeke wako osirike era otegeeze famire buli muntu yenna akozesa ebintu byonna abikozese na bwegendereza kubaka bagenda obakola temugenda kitegeera vidiyo etandise mu meeting eno olw'okuba nti bano basajja ensimbi zibeekubye MP era zibeetakuza lujjo omukyala Ruth Nankabirwa yategezezza bbaawe Yoseti Basero ntano akali nti yita meeting tusinkane mu State House twogere ensonga zino tubeeko ng'ekyo tugenda okunyigiza bannayuganda tufune ensimbi olw'ensonga nti government ate nga tebagironda bannayuganda balonda bakyagalanyi sentamu bali mu buyinza obubbe yonsonga lwaki buli kimu kibatabuseeko era nkyakubira omulango ogutakuugula bannayuganda mwenna gye muli era bali mu kwekalakasa mu ggwanga lya Amerika mbo balinyumu baliri ddala n'abali mu nsi endala mugende mwekalakase kubanga ekintu kimukola kikola namwe bali ku Twitter ekintu kyemukola kikola okuwandiikira banka ez'enjawulo okuwandiikira ebitavu by'ensi yonna okubitegeeza ba Museveni sente kikolera ddala kuba talina nsimbi mu bigambo Ruth Nankabirwa yagambye bbaawe Yose yamugambye tugenda kukola omulimu gw'okutandika okubuza ebintu ebya bulijjo ku katale tubisibe mukijjukire nti abantu abali mu bizinesi ezisinga obungi mu Uganda bonna ba state agent oba ba minister bamemba parliament n'abanda byabufuzi bebaddukanya bizinesi ezisinga obungi mu Uganda gamba ng'okutunda amafuta okutunda eŋŋano okutunda n'ebintu bya bulijjo byonna kati baasaze batya Ruth Nankabirwa yagambye nti engeri tulina ssente twetaaga tukukamule ensimbi mu bannayuganda nga tukweka ebintu bya bulijjo ebyetaagisa emiwendo girinnye tugenda obiddamu bitunda katale nga biri ku bbeeyi ya waggulu nkiddamu Ruth Nankabirwa yagambye bbaawe Yoseti Wasere mutano wa Kalekezi tukole ekintu kye tuyita okukweka ebintu ebya bulijjo ebikozesebwa tubikwekere ebbanga eriwera bigenda okuddamu tubisumula okuddamu bijjamu nga tubijjamu oba tuba tetubijjeeyo tubikwatemu ebbanga emiwendo girinnye ebintu bino tugenda obitunda oba abantu bagenda obitunda nga biri ku muwendo gya waggulu nnyo nga tusobola okufunamu ensimbi bye biriwa kye bagenda otandikirako ebintu bino byonna abasinga obungi bannyini byo bali mu gavumenti
era nga bano bebamu ku bantu abalese ekirowoozo kino ne bakigula bulungi nnyo muwulize bulungi nnyo Ruth Nankabirwa yamugamba tusooke tukweke amafuta tulinyise emiwendo gy'amafuta buli kintu kirinnye nga sinagendeyo kansooke mala okusomesa embuzi zino ezaabula mbuzi ndiga zonna kubanga brain is a monk yo seriti bahabula tabasala mutano wakalekezi sireta muzayizedde ensanga bisibe ne mukyalawo Ruth Nankabirwa omukyala omululu yeyita omuganda atalumbirwa abantu bannansi nsanyusa obbala mugye bali kujja mutuusake nga kansomete buli bulungi ne bantu mmwe mwasomera wa kale ekitono ekyo mwasomera ludda wa nakyekoledde primary school mwasomedde munesirikidde primary school mwe temukimanyi nti mu ssomo ly'ebyenfuna kye tuyita economics lye litambulizwako ebyenfuna mu nsi yonna mwe temukimanyi nti omuntu wa bulijjo yatambulirwako ebyenfuna by'eggwanga oba temukimanyi nti bw'obanga oli mulunzi olina ente eyo ente gy'okoma ogiriisa n'oginywesa n'ogirabira n'ogifuuyira lwekuwa amata amangi era ne obogera gitunda mu katale olyaga nti waayi webale kulunda ente enyirira ngi naye kati gobanga oyagala okukama ente togiwadde biwata togifuuyidde esula bwero kikyosuula kyogenda okufuna mu nte tewali that's the problem bwe mba mwagala kukweka bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kati kambabuulireko munnange omanyi kusoma obutasoma bulumu okuze ate amagezi gaba ga mitwe so si migejjo ezo diguli ze mulina eza nassalondi y'ensonga lwaki mutegeera mwosa mutya embwa kankuwa ekyokulabirako embwa gye tuyita ddogo magujja mu Luganda bw'emala ennaku 3 nga teridde gwe mukama we esobola okweriira do you copy embwa gy'osibye ku lujegere bw'emala ennaku 3 oba 4 nga teridde eba egenda kweriira singa ekutula oba n'ogisumulula mugenda kukweka ebintu bino mbibuze katale abantu babulwe ekyokulya mumanye ekiyinza okuvaamu temukimanyi njagala mbikweke nabana bagawumbidde bategere kyekigenda maaso nabagambye ku Lwokubiri nti amafuta gagenda kulinnya n'ebisalira entambula bigenda kwongezebwa okusinziira mu meeting gye nategeddeko n'ebibagamba lugenza okutuuka olunaku lwajjo kyekibaddewo obadde otambulira ku 210 obadde otambulira omutwalo weegi obadde otambulira ogumukitundu weegi nemu mwatakusobola kutegeera ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mutegeera mutya kati njala bagamba bwe muti Ruth Nankabirwa ng'asooka agamba bbaawe tusooke tugale amafuta gantugakweke bwe tumala okugakweka tujja kola kyekyokukola naye mu gakweka tulina osooka okukola move eno yeeruwa move obanga sinagenda ku move mu bantu bonna abakkiriziganyizza enkola eno mwabadde mu Retired Colonel Kizza Besigye Salim Saleh Janet Museveni David Sejjusa Wepone Muhoozi Kanyarugaba bano bonna balina companies ezireeta n'ezitunda ebintu bya bulijjo ono Retired Colonel Salim General Besigye alina petrol stations eza Total kitegeeza atunda mafuta Salim Saleh alina dipo z'amafuta Salim Saleh ye nannyini kampuni zonna ze mulamu abasumaali era ye nannyini kampuni ezisinga okuyingiza engano mu Uganda ng'akolagana wamu ne Mandela omusumaali alina n'ekyuma kya kasoli n'emmwanyi ebusega bwe bafumbiranga ebikondo ku MKM ku nkulungo y'ebusega ku MKM ekyo ekigwangizo ina ekiro ekyo kampuni ekiriwo kya musajja gwe bayita Mandela naye Mandela kisiikirize ekya sensekere nannyini ye Salim Saleh akandanaho mulimu Janet Kembabazi ono alina petrol stations bayita Kaki petrol stations bw'osanga petrol station gye bayita Kaki oyo Janet kuliko dipo z'amafuta eziri ekyengera zino omu ku ba big shareholders ye David Sejjusa gomuyita Tini Efunza Muhoozi Kanyarugaba y'omu ku bayina kampuni ezitunda n'okuyingiza ebyamaguzi era nga wosanga kampuni eziyitibwa Hash petrol station ezitunda mafuta Muhoozi Kanyarugaba ya nannyinizo nga ziddukanyizibwa abasumaali basinga obungi mu ggwanga kotolo eggwanga lyonna Hash
Wasanga hospital station ya Muhoozi under the disguise of the Somalis people, but hash belongs to Muhoozi Kajugaba and other companies. Kati bana abantu be bananyiri mafuta ne Kayindo Tafire mwali kati Kayindo Tafire ye kyagenda okukola kugala sukali kumukweka n'ebintu birabyo bikozesebwa kubanga abayingize ebintu mu ggwanga. Kati bamaze okutula mu meeting eno bakkiriziganya ebintu bino tubikweke. Naye kye bagenda okukola bagenda kuteeka tight security ku buli entry point border entry point ya Uganda nga tebakkiriza ekisoko basimagulazi bagenda bablockinga n'abasuubuza ebintu bya bulijjo okubijja mu nsendero bingiza mu Uganda bagenda bablockinga babenga bo ebintu balina mu stock babikwese ku katale birinye byeyi balyoke babitunde bafune mu sente ekekakodyo. Mugenda kula boda nga ziriko abemungu ziwasa mayinja buli entro na bale musimagulinga kasabuni oba bichi byonna bagenda kubanga babiyimiriza okubanga biyingire eggwanga okugezaako kuba okuteeka abantu mu kintu kino. Kati mu kintu kino bagenda kikola batya kye baagala okweka ebintu bino kubanga bali mu business eno basobole okulanga ebintu bino birinnya ebbeeyi basobole okuddamu bitunda nga bafunamu ssente empya n'enkadde. Tugenze mu maaso na kino kubajjukizaako ekyo mukitegedde bulungi Ruth Nakabira yakirese ababibadde mulaba bakiriza mbitegedde bulungi era ndo zamula emiwendo gy'ebintu girinnya naye ate abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo amasomero tegafuuse babbi lindako tugende mpola nnyo abasomesa n'abayizi njagala muwulize ekintu kino abazadde kati muwulirize mu Uganda bakubbe kale bakubba ne mu kibira twagala nnyo okusomesa abaana naye obubbi buyitiridde osasula school fees miliyoni naye ate ebintu ebisabibwa bisukka school fees obungi. Nina wano ekimu ku requirements zinafunye ku masomero agamu nga bana abaana jukira ba P7 abagenda okutuula ne class endala naye nga wulira ebyetaagisibwa. Zino ze details beetaaga tuition fee oba school fees mitwalo 7 development fee mitwalo 2. Kati bakulu waliwo essomero mu Uganda eritalina kizimbe erisaba development fee nti abaana batandikira kusomera mu musingi ebizimbe babizimba batudde muli. Teri wadde Minister of Education ekyogerako teri government wadde ekyogera kuba bana asajja babbi mbadde nga ogenda okutandika business ng'essomero ng'ebizimbe bwebiri. Why do you ever ask parents development fee for what use? Because you must have capital to start a business. If you don't have capital, you can't start business. So how dare you charge parents development fee every time? Kyandibadde kale mutubbi nziba mu ttaamu esooka ng'omwana ayingira kibeere yale naye kino kati batandise kiteka every time ng'omuzadde osasula development fee. What is development fee? Ndize sente zikulaakulanya essomero okuzimba ebizimbe for what use? Omwana gwe oyagala muleetere tule miti oba ki? Tugenze maaso. Kuliko personal essential requirements mitwalo 10. Kuliko pocket money for pupils daily snacks mitwalo 10. Kuliko school club fee mitwalo 2. Kuliko remove paper mitwalo 4. Kuliko personal class requirements mitwalo 10.15. Kuliko a foundation fee emitwalo 10.15. Kuliko general medical report medical check-up emitwalo 15. Kuliko swimming activities emitwalo 8. Installation of CCTV cameras emitwalo 8. Kati nawane ninjagala kubuuza kati omuzadde gwosa emitwalo 8 gya CCTV camera omwana bwanyuka mu ssomero agenda ne kamera zino oba ebyokwenda by'essomero biri mwana oli mutubbi bannayi kati CCTV kuliko special facilitation of P7 teachers emitwalo 5. Total grant bw'osoma omuzadde ono agenda sasula miliyoni 1.5 nga tekuli ssente zawadde mwana kati ate gano buno obusomero busookerwako eriyo gali gakabeza nga development fee wa mitwalo 4 nenga busasula tamli so siyale kati twala kubuuza Ministry of Education, since when a person or a businessman starts a school and start asking for development fee? Do students among the shareholders of those schools that we are paying for shareholders? We are paying for shares in those schools?
muri ba amasomero gambe munnange kali ngenze maaso wa video ndala yinde tandise kuno kwe kujjukiza bana Uganda onakula jo mu ggwanga lya Congo lyajjukiza Yoseti bahabula tabasira mutano wa karekezi inti beta against bizaabwe ekkooti ze basalira okubasasula Museveni yatunudde biliro nga ebbaluwa ne mazomo to mu state house nga mugatweta against bizaffe kooti ze yatuwa ku nsimbi ze ku bintu bimwayo ne Congo nga Museveni ensimbi azirabako kyekye mutambuza kannaginaji okuyingiza eggwanga lya Congo mu East Africa loza kinamuwonye ebbanga omanyi obubbi bubbi buzibu nnyo obbe ebintu nane bamane bakukwata mu bino bisasula ono ekimupapya yingiza Congo loza bwana yingiza Congo mu East Africa ng'ebbanja livaawo ojja zisasula kubanga zaaliza mu kalya dakaddadda enseke evunyogira mu katiko ne kulina mu kofini kali munange omwami ono chimpapyo kuyingiza Kongo kubanga yasudi abano Kongo yingire Kongo egiye pressa ku nsimbi naye nga ate bakimanyi nti Kongo tasobola kuva ku nsimbi zino kuba n'okulumba babalumba tugenze maaso eno message njagala egende wa kitayi wa Jacob Olanya tata wa Jacob Olanya oyinza okuba toliko kuno njala bakuwa message eno tata Jacob Olanya njalo beere mwegendereza nnyo olw'ensonga nti Yoseti bahabula tabasana mutano wa Karekezi ng'ayita musajja we Nobert Mawobe agenda kuddamu okwesekerezaako ng'akanaakuli akamevu bwe kajja keesesa ng'okosa kalya era bagenda mu kusindikira aleete bitavvu nga bisibye mu bbaasa okuba nti akwogereza oggyemu omuliro mu bintu by'okubuuza enfa y'omutabani wo n'okuba nti wennyeka mutima naye mu ngeri y'emu eno munnange ekibaasa kye banaakuleeta munaabamu ensimbi ng'omuvubuka oyo akireese ojja kubanga okeetyabidde ku kugulu oba ojja kuba weetyabidde akabazzi kugulu ensimbi ezinakuweebwa omujja okujja kansa anaakuluma mpaka nawe olw'onosinkana mutabani wo so tata ajja kubolanya bw'osanga omuvubuka oyo tomwesembereza kubanga ye kennyini yagenda okuba nga yavuddeko okufaako nga bwe kiri tugenze maaso kati eno message njagala egende era abasirikale ba UPDF mwenna mumaze almost emyezi 8 mufuna nsimbi sibwe kiri abali e Somalia abali e Congo abali mu Uganda mwaki mwebuziza enyama gye mulya okuvala batandika okulumba ekkalamo gye evaluddawa kati akakodyo kaakano muwulire bulungi Yoseti bahabula tabasala mutano wa Karekezi nga bwali omukujjukujju atajja busera akimanyi bulungi nnyo UPDF maze emyezi 8 tefuna nsimbi ate nga n'emmere yennyini bakirya bajoosa kubanga banywanga obuugi ku macane bali akawunga mu ttuntu weponde balya n'emmere olw'eggulu nga bagenda okwebaka opposition channel okutumiddeyo ka blaza mu tent wall yawo simanyi bwalidde ekyeggulo blaza so opposition channel nawo likulamusizaako gyebale gwomu kubalemesezzaako Museveni kubanga mu kifo ky'okukwata emmundu mujja ne mujjako akasajja muli wano mwebuzaabuza nga abafuka banaaba so omwami ono kyeyakoze nga atandika ekipindi kye ekyokulimbalimba abasirikale nti banemukwatiddemu ensimbi zigenda kujja naye kyetugenda okukola mulindeo katono naye tugenda kubanga tubakolera engeri gyetukokoleramu kubanga mulabika bulungi nnyo ngalagira mutabani we n'atalagira mutabani we Muhoozi Kanyarugaba n'amagye ga ISO ne Semwai okubanga batandika okubba ente mu bitundu byonna ebya Karamoja ente zino bazibba nga ente zino babba ente 10 ente 20 bazitwala mu faamu zaabwe ente 8 zigabibwa buli barracks yonna eri mu Uganda wali amagye okuba nti bana abasajja buli lunaku balya ennyama n'akawunga okubabuzaabuza ebirowoozo byabwe kumbe ensimbi ezibasasula teziriiwo kati akakodyo kaakano ekyatwala bali abasajja kwe kuba nti babba ente ozikozesa ng'akanyeebwa wepo n'okweddiza ebyobugagga n'okujja abasajja bano ku ttaka lyabwe n'okumanya ente zikozesebwa ng'akanyeebwa abantu bano okulya ku nyama ba UPDF baleme kuva mu mbeera kubanga Museveni akimanyi nti nno amagye gano singa gano amala ebbanga tagasasula eyamwawula oba gayina emundu oba tegagina mundu gayimuza omujja nga nabugisimufungize yensonga lwaki yeeterawo eggwanga ejje lino eya SFC okubanga limukuuma abasajja bano bamaze bagenda mwaka mulamba nga mutu bafuna nsimbi balina abaana basula mu tent tebana kyakulya so mwenna baliyo nga muli ennyama ba UPDF bali kuno mukoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa ako kasenda bazaano bakanyeebwa omusajja tagenda bowa nsimbi kuba tazirina ezo ente ate bali mukubba nte z'Abaganda bammwe ab'omu Karamoja nga babatta babaleetera ennyama mugirye kumbe babuzaabuza ate ng'esizo sigenda okuba kye mugenda okukozesa okuba mu bulamu bw'obwomu bulijjo so musituke mununule ensi yammwe nga ndabo gisimufungize njala mutaginyire wano musajja gwe bayita Frank tumwebaze n'abanyampi abalala balina okunywa ku tuzzi Frank tumwebaze y'omu ku Banyarwanda bajja okusaanyawo eggwanga Uganda n'okulibba
wetwogerere sawa zino Frank Tumwebaze ono yomu ku baminisita balina ensimbi empya n'enkadde nga ne mu biseera bya COVID omwami ono yakwata akakadde k'ensimbi $1 n'akaweereza e Rwanda kasobole okuyamba ku Banyarwanda mu kuyita mu kirwadde kino ekya COVID. Omwami ono bwe batuulaawo bakimanyi bulungi nnyo. Kino Bannayuganda kibagamba buli lunaku. Buli muntu walikola ky'osobola omusajja ono agenda ayidde. Takyayina mbavu kye kisooka. Ekyokubiri yayiika Windows. Ekyokusatu talina sente sasula magye. Ekyokuna bakiwulira muli nti ekintu kigenda okuyiika essaawa yonna. Bamuganya okusituka. Frank Tumwebaze ono y'omu ku basajja abalina ebizimbe okwetoola ensi yonna. Bwe twogerera ng'ali mu kutunda ebizimbe bye bisatu mu ggwanga erya Singapore biri katale bitundibwa. Asobola okuggyayo ensimbi kubanga kigambibwa nti Frank Tumwebaze ono singa gavumenti ekyuka essaawa yonna ebizimbe Frank Tumwebaze ne banne bakimanyi nti gavumenti singa ekyuka essaawa yonna bano bajja kuba tebakyayina wadde engeri gye basobola okubanjamu ebyobugagga bye balina mu nsi endala naddala ng'ebizimbe bye baagulayo oba bye baazimbayo. Droni zange zantegezezaako nti ono yeesiimuula entuuyo n'ayita mu nkuubo mu ministry ne wamu gy'agenda ng'ayimba ennyimba ezitategerekeka nga bali mu kweraliikira okw'enjawulo nabo bakimanyi bulungi nnyo nti gavumenti egenda eri kuyegeyege. Omwami ono yatadde ebizimbe bisatu setuta 3 towers in Singapore are on sale. Naye abanaagula tebannalabikako olw'ensonga nabo bali abantu abalina ebizimbe bino balindi bafuuyira kanwe nti bakiri gavumenti ekyukire basobole okuba nga beddiza ebizimbe bino era ebizimbe bino bino okutundibwa. Ng'ovudde ku bya Frank Tumwebaze bonna abasajja bajjenoza abasinga obungi n'ababbye ssente mu State House ne Museveni kennyini bali mu kutunda properties ezimu mu Kampala ennene ze babba ku ssente z'omuwomusolo. Naye ebizimbe bino teryabigula wadde abiramuzaako kubanga bakimanyi nti ebizimbe bino binaakigula. Gavumenti mu kunoonyereza ejja kumubuuza gwakiguze naye yakitunda ensimbi mwazijjawo ezigula ebintu bino. So abasajja bano balimu okutya properties abazisinga obungi balimu kuzitunda naye n'abazigula bungi mu Kampala bakyabuze. Yensonga kimula nti akedi ezimu nkalu ebizimbe ebimu bikalu tebikyali mu bantu basobola kupangisa bintu bino kati abasajja baagala bitunda ekitasoboka kubanga pressure bayitiriddeko. Ekituufu kiri nti bano abasajja bakimanyi nti essaawa yonna bagenda mulemeddwa. Tugenze mu maaso. Mwenna abayita ku Jinja Road nga mwolekera Mukono mukirabe bulungi lunye nti ensonga ezitisa abantu abakola Ministry of Land ntuufu nnyo. Bwe twogera ettaka erisinga obungi era ekisaawe ky'Ennambole lisibiddwako ebibati likubiddwako. Abampembe bali mu gavumenti ya Yosete babula tabasana n'abakalejeza ettaka lino balitutte bagala teekako projekiti zaabwe nga tewali gwe beebuuzizzaako. Ne weebuuze ani yabawa olukusa okutwala ettaka ly'eggwanga ng'ate lya kisaawe kiraba batandise oddizingako. Mwabawakana ebintu bino mugende muyiteko ku luguudo lw'Ennambole nga mudde Mukono mujja kakasa nti ettaka lino lyonna lisinga obungi balitutte. Nambole si kye kisaawe Nambole ngeri nye ekisaawe lirina ettaka pitirivu nnyo okuva eno oba tabadde bantu nga mulabanga ebisiriko oba ebisaawe eryo n'ettaka lya kisaawe okwali tukubeerako projekiti ez'enjawulo gamba okuzimbako woote n'ebisaawe birala naye bano abasajja basazeeyo ettaka lino ditwala lyonna okulizingizaako. Awakana genda weetunulireko bulungi nnyo nti public land ey'ekisaawe ky'Ennambole naye etwaliddwa era ejjiddwa bulungi nnyo ng'abasajja beefuliridde ogimalawo. Tugenze mu maaso. Olunaku lwajjo mu State House e Nakasero wabadde ku makya ku ssaawa zabadde 4 okutuuka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi wabaddeyo meeting yabadde mu State House e Nakasero nga bamafiya ba gavumenti ne Yosete Basale Mutono wa Kalekezi basinkanye okwongera kumanya ku ki gye bagenda okufunamu ssente okuzijja mu Bannayuganda. Meeting eno yatudde era yabaddemu abantu bano bengenda obamenyera okubanga basala entotto okuba nti bagenda kubba Bannayuganda babamalemu neze bali bakukulidde ebbanga eddene nnyo. Museveni kennyini ali mu kutya. Kiki ekimutiisa? Museveni agamba bw'ati nti akimanyi bulungi nnyo yakola ejje lye bayita SFC naye waliwo ejje lye bayita UPDF. Ejje lye bayita UPDF nalijjako emmundu nga ndowooza nti kinantaasa naye ekituufu kiri nti nange ndi mu kutya nammwe muli mu kutya. Mukimanyi bulungi tetukyasobola kulabirira family ku magye gano tetulina nsimbi zakubakola ki zakubasasula. Yensonga lwaki batinkuula entalo buli nsi esoboka bateekeyo amagye gano gabeere bizi galeme kulowooza ku nsimbi naye ajjukira n'ebyokulya nabyo tebiriiyo. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gano bagalina emundu bategalina mundu sasa gagenda kwekyanga gasobole omujjako. Bino byenjogera mujja birabako mu kaseera mpawe kaaga singa munanga mugaggulidde bulungi nnyo
naye munagana okugategeera obulungi mujja kutegeera kubanga akimanyi nti UPDF esobola okukozinga insecurity mu ggwanga okuba nti bagenda kukola ebintu ebyewunyisa okujjako gavumenti ye. Yensonga lwaki yagambye bayaye banne nga bali mu meeting eno nti twongere okuteeka pressure ku ggwanga lya Congo n'okuteeka insecurity sobola okubanga tutwalayo amagye gano ne international community bw'oba eri awo eneetuddiramu neetuwa ensimbi zosobola okuba tuddukanya ku gavumenti n'okusasula amagye. Nendo za international community yakutegeera obufere bwo n'obuyaye bwo tekyasobola kuwa nsimbi. Kati eno message njagala egende ewabana babbi. Jeno Kaindo Tafiire yagambye Yoseti bahabula utabasira mutano wakalekeze mu meeting eyo ne ba mafia banne bagambye bagenda yeri message ensobawa bagenda kutandika okweka ebintu biri wammanga byembagabi balinyise emiwendo muno mwe muli sukali omukyere sabuni amafuta aga bulijjo engano muno mwe muli n'amafuta aga mafuta bagachi mwe muli n'eddagala gwepo n'ebintu ebire bikosebwa mu bulamu bwa bulijjo bagenda bikweka yengere yemu gye basobola okufunamu ensimbi okuba nti bagenda okufuna ensimbi esobola okuddukanya gavumenti yaabwe gye bujja naye nga nakyo si kyangu olw'ensonga nti bagenda kuba bakotakota mu galumonde nti ensimbi teziriiwo ate n'abantu bennyini bajja kuba tebasobola bakontrolinga olw'ensonga nti abantu bajja kuba bakambwe. Era teweewuunya mu ggwanga lyonna nga mutandise okulaba balese red blocks ku makubo agasinga obungi agayingira n'okufuluma ekibuga Kampala wepo ne ku nguudo ez'amaanyi. Nkiddamu teweewuunya kubanga bakkiriziganyiza nti bali mu kutya baagala kussaawo red blocks mu nguudo zonna ennene eziyingira n'okufuluma Kampala. Ekigendererwa ki? Bagamba nti bali mu kwekengera nti wandibaawo enkwe ezifumbibwa nga tebamanyi so bagenda kussaawo emisanvu ku kkubo kuba emisanvu egyo bayita red blocks ewakeberera okutandika okukebera emmotoka ezingira n'ezifuluma ekibuga Kampala n'okweyongera mu bitundu ebirala. Ne mu kino kijja kubayambako abasirikale abana ba red blocks okubanga basobola okubanga banyaga abantu okubajjamu ensimbi nga batekako emisango egitasobola kubateekebwako okubanga bajjako ensimbi nga beekengera nti wandibaawo abayeekera abatali baabwe abali mu bitundu ebyenjawulo kati kino baagala kikola okwekuuma ng'obudde bukyali batandika okussaawo red blocks. So kino kibasobozesa okuba bakimanyi bulungi nti obukodyo bwe bakozesa nga bayingira bwe bukodyo n'abalala basobola okuyingiramu. So mwenna abavuga emmotoka n'abatambuza ebigere mwekimanye nti red blocks zanditandikwa okuteekawo across the country olw'ensonga nti ono yeekengedde okuba nti bagenda kuba bamunyoyongera ebigere. Eno message njagala egendererwa MP mwenna nga mukyali mukulyankuzibwa kati kino ekirango kyammwe nakyo kikino mwe mulowooza nti mwatuuka mu parliament mwamala bannansi bali mu kubonaabona tebalina nsimbi naye temubeera nnyo surprised oba temwewuunya nnyo nga nammwe mutandise okutuuka ku bittavu byammwe ng'ensimbi tezikyajja ku akawunti kubanga esente ezibasasula nammwe tezigenda kubaayo gye bijjawo katono nnyo. Nkiddamu bambe ba parliament mwenna abakiikirira eggwanga Uganda ebitundu by'enjawulo temwewuunya nga nammwe ensimbi ezammwe ku akawunti zammwe tezikyajjayo olw'ensonga ensimbi mu kitavu kya Uganda teziriiyo ne budget gye mwayisa nayo mwagiyisa naye tewali nsimbi zigenda kuddukanya budget eyo. Era njagala babuuza ba MP kiki muyambako omusajja okubba eggwanga oddikaliza buli supplementary budget gyaleeta ne mugiyisa. Kati budget ya State House abadde esinga obunene yo seri yasabye mwongereko obuwumbi 29 naye ng'agenda bukozesa ki nze naawe. Kati ba MP nammwe temwewuunyanga ensimbi ate ba MP basinga okukaaba mujjaba nti ate tukyafuna na nsimbi tubivuddemu tutukyakiika okujja nga batuwadde sente essana mugenda bawulira. So ba MP temwewuunyanga nabo batandise okukuba enduulu ng'ensimbi ku akawunti tezikyatuukayo. Ne bwe twogerera nga mbaga nti abakungu abamu mu State House ne mu gavumenti batunda ebyabwe bali mu kubitunda tebyagula olw'ensonga nabo bali mu kutya bamanyi nti ekintu essaaza kigenda. Era bamulanga batunda ebyobugagga bye mu bitundu muno omuli Kampala, Mukono, Ntebe mumanye nti abasajja bana abamu baagala binnyika mu nsi obadduke muganye okuba nti musituka. Yose lidooza woli kuno bulungi nnyo mujjukira bulungi bwe nawa eggwanga lya Kenya security alert ey'abasajja be basindise okutabangula ebyokulonda okugenda okubeera mu Gw'omunaana. Anno abasajja bana basinga obungi Abanyarwanda bakwatiddwa mu bitundu eby'Ekissi Bungoma era ne bakazibwa ne bakkiriza nti bayeekera aba M23 abasindikibwa Yoseti bahabula tutabisira mutano wa kalekeza okukyankalanya okulonda n'okukyankalanya eggwanga lya Kenya. Era bulungi nnyo
bano bakwatiddwa mu namba ewera obungi nnyo n'abala bakyabanoonya mu bitundu ebirala byonna bye bagamba naye nga enamba esinga obungi yakwatiddwa mu bitundu bayita Kisi ne Bungoma era mu kunyizibwa okw'amaanyi ne bakkiriza nti yes Yoseti bahabula otabasira mutano wakati jeziseera muzeyizedde yatusindise okuba nti tutawaanya ebyokulonda bwepo n'okukyankalanya eggwanga Uganda ne babuuza mu kikolwa ku lwani ne bategeeza bulungi ebyokwerinda ekyo ndono kikikola nga tusindikiddwa mu 7 olw'okuba nti akimanyi bulungi nnyo mukwano gwe eyita Luto ayinza obutasobola kulya kalulu kano so nga ate ffe tusobola okukyankalanya buli kimu ne kikyuka so bannakenya mwena gye muli mukitegere bulungi nnyo era ne security ya Kenya mukitegere bulungi nnyo nti buli muntu inago mulaba yefaananyiriza Omunyarwanda bayeekera ba M23 amu ku ba agent abasindikiwe Kenya okutandika okuteekawo obuvuyo mu Kenya ng'okulonda kuwedde oba nga tekunnabeerawo oba singa bana balangiridde omuntu yenna awangudde nga si Luto okukyankana kugenda kubeerawo ebyange nti bwe mbyogera oluvannyuma ne bituukawo kati eyo yebadde information ya leero naye nina ekibuuzo kyange kino wammanga era njera mukiwuliza bulungi nnyo gwe omusajja Omuganda atuludde n'omukyalo Omuganda ng'oli mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka n'oba tuzza ku situdi kuwagira oba kwekalakaasa njagala mubeere careful nnyo mu bitundu gye mbeera oba oli mu America oba oli mu Bungereza oba oli mu European Union Museveni yasindika bambega bangi nnyo baga bakatwa wenjogerera essaawa zino bannayuganda bangi nnyo batandise okufuna ekirwadde kya kansa mu ggwanga erya America naye nga results butwa bannayuganda bangi mu ggwanga lya Bungereza batandise okufuna ekirwadde kya kansa ng'era kyefaananiza n'obuntu Uganda bangi bafunye ne mu European countries so ngenda bakubiriza bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo gye mulya gye mutambulira bandi bamuyita ku adresi zammwe n'ebyo munywa kubanga omuntu gwe muzannyisa yajja muyita kanywa musaayi okutta si kizibu kye nga bwe nakibagamba gyakoma okutta gyakoma okufuna ekyoyo oyo kati mwegendereze nnyo abanyampi abali mu diaspora basinga obungi naddala mu America Bungereza ne Europe mwegendereze nnyo obutwa bungi nnyo baganda baffe bangi nnyo essaawa zino ofunye information ku bantu abakulu abasinga obungi batandise okufuna complications ezefaananiza ku kansa gwe badde tebalina naye nga atagidde ku speed ya waggulu nnyo the extent bali ku stage 3 cancer ekintu ekizibu ennyo kuba nti omuntu afuna stage 3 cancer mu mwezi gwa myezi 2 naba nga asobola okuba nga ayiise bw'atyo so mwena mwegendereze nnyo abali eyo ensonga endala wandibanga toyagala musajja ono ayogera naye omusajja ono ayogera si mulalu ategeera bulungi nnyo ne byayogera bimanyi njagala osooka ove mu byobufuzi byoga byenjogera osooka owuliza information gyenkuwa oggyemu ekigambo kimu oba bibiri bitegeere ebigambo byenjogera tebiva mu bbanga era ndibyogera gwe weebuuze essaawa zino Saalongo Gamulengejja wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne bamafiya banna abali Mmengo mu Uganda yonna essaawa zino twogerera mu Buganda wokka wali ekirwadde kya ssenyiga 19 webagema wokka mu Uganda wonna njagala osooka okugula amatugu nga tondagalumbye mukyamu nkubuuza oli musajja muganda otuludde emyaka mu Uganda yonna nzize mbagamba ekintu kino programu y'omubulange mbe muli Emmengo ne baga nti abasajja balina olukwesiso olukendeeza bannayuganda naddala abaganda gwebuuze mu Uganda yonna omusajja bamuwa mission nenjibabuulira wano ng'emisense eraba nembaga bamuwadde mission ey'okutandika okuwa abantu engemeso eyalumima mu mawuggwe naye naavaayo neyeekaza yasoose kuleko bali bakyali be bajje boogere kubanga abamafiya bali Emmengo ye najja oluvannyuma ndooza era ekyennyambye bulungi bannayuganda mwe babaganda mwebali butajjumbira eyazze munne tekinkwatako nze sibogenda okufaasa nze manfudde njera kubusooka obuze ng'omuntu mukulu mu Uganda lwaki buli kazambi yenali Buganda nga nabamukubiriza beyita baganda nga tebasajja Banyarwanda so Saalongo Gamulengejja wasaanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje tuuzaako engalabyo wansi
okoze bikolobero bingi mu Buganda naye Omuganda tali kusonyiwa. Wasanya Kaloli Saalongo Gamulenge Jamayiga tuzaako wansinga labiyo gwe waliola zeke ekifaananyi kyonna ng'oleese abooluganda bakona b'emikwana ababonga abagemye oba bano abalongo bewaleese babageme bewazalidde mu ofisi ya Buganda bano abalongo bewaleese babageme waleeseko muzzukulu ow'omwana wa mukazi babageme. Lwaki mwagala okutta abaana ba bannammwe? Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Muloddokayi Mr. Alaji wumuzaako engalabiyo ensikunga lyonna tiri kintu kiriyo neggwe mujje mufune engemeso mujje bageme bagema ki mu Buganda okambuuza bagema ki ettaka balibba mu Buganda okabagema battaka batwala laki mu Buganda. Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter nkubuuza ettaka lya Buganda limubba mulitwala wa? Oyina abazzukulu waki tobaleeta nawo ne bafuuka ekyokulabirako? Nkubuuza omulundi ogusembayo Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga toyina bazzukulu toyina baana nga tobaleetanga awo bagema. Lwaki okwata abaana ba Buganda n'obateeka awo batandika obbagema gwe ngaani? So Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli tuzaako engalabiyo wansi n'obusuuto bubba ettaka lya Buganda oddimalawo tuzaako engalabiyo wansi. Eggwanga lyonna Uganda liri mu kukola mirimu gwe mujje bageme bagema ki? Bagema ki? Sijja kumalira biseera okujja kukinjala bbaga ekisembayo buli muntu w'oli bw'oba olinamu akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka. School fees bwe ziba ziganye tokaka kutunda bintu by'okusindika mwana kubanga era ojja kumaliriza nga talina mulimu. Nkiddamu okulya n'okunywa n'okubeerawo kisinga okwekaka okutunda ebintu by'oweerera omwana kubanga talina gy'agenda kulaga. Ekyosibe kinaba kiyise abaana bajja kudde basome. Saving akasente ku lw'obulamu bw'olise family teweekaka kutunda ky'olina kubanga ensi weeraga temumanyiiwo. Kwata akasente k'olina mugulemu byokulya mubiteeke waka abaana balye kubanga n'abalina digula essaawa zina basinga obungi tebalina mirimu. Nkiddamu saving akasente k'ogula ebyokulya mubiteeke waka mubisitookinga obudde bukyali. School fees tokakabo totunda kintu kyo totunda ttaka lyo totunda nnyumba yo totunda mmotoka yo kuweerera mwana kubanga tajja kufuna mulimu. Sente zi saving musobole okufunamu ekyokulya gye tulaga ensi nkambwe. Enteekateeka muziwulira. Ekizibu ekiwo tubaga ebintu bino ne mwefuula ng'abatabiwulidde n'imala ne bituukawo ne musirika naye ng'ate abakola ebikolobero we bali awo. So
mukaba 13 mpera musule bulungi mweraba.